mwami Lutamaguzi chenali sabye nga tonnaba kwebaza ku bantu bo abakusindika mu parliament chenali sabye kiri kimu the opposition yes muri mu kuvuganya government naye oluusi ne byekoze ebirungi mu byogere ne obera wa mutima kankubuulireko nti government bwekola ekirungi n'otakyogera enguudo n'oziraba ng'egezaako nezikunja kankubuulireko omuntu abeera mulala okugamba nti government tebaako na kyekoze government emaze emyaka 35 tesobola kubaako nga terina kyekoze n'amakolero geresa bwamuna gono tagalaba kati ebyo byonna bibeerawo ogwo mulimu gwa RDC ne kati olwo minisita Kiwanda akoleki ate nedda oluusi owulira opposition nga agamba nti government eno fu terina kyekoze tewaliwo oyo agamba nti government terinaako kyekoze nzomanye nze ekinjawula n'abakulembeze abala bw'oba nekyokoze nkugamba kirungi bw'okola ekibi era nkugamba nti kiki kubanga ffe bamuzeeyi baffe batunyumizaako mu biseera by'edda bye tutaalaba ti security yalimbi omuntu tosobola kusula na mitwalo 10 mu nnyumba ne batazibba kakati munnange naye kati essaawa bw'osanga omuntu nga agamba munnange mama w'omwana ng'omwebaza okumuyonsa mama w'omwana munnange tukwebaza okuyonsa mutabaniwo gwokiwulira otya nga ng'olira mukyalawo ng'ayonsa omwana we gwe yazaala okuyonsa omwana oyo naye era olubeerako omukazi oyo abonyaabonya omwana oyo tamuyonsa atakola naye ng'ataakola ki kati ekyo kituufu tewabeerawo gavumenti etabaako kyekoze era ekyo baba bakulimba bulimbi naye olaba omusajja ow'emyaka 35 ng'ayavula bwavuzi nga tatambula tomanya nti omuntu ono aliko ekizibu omwana ow'emyaka 35 ng'ayavula bwavuzi ng'asaba ng'atuuka n'okugamba nti maama bampe ku bbeere nyookeko owe 35 nedda maama we nti maama bampe ku bbeere nyookeko kati nawe bw'okiraba nti omuntu ow'emyaka 35 tasobola kusaba maama bbeere era ne bw'olimu abakugamba nti omukazi ono mwonoonefu nnyo laba bwaddidde essajja ekkulu ery'emyaka 35 aliwe ku bbeere lyonke ne bw'osanga bayonsa omwana ow'emyaka 2 omwana batera mutuusa ku myaka emeka 4 era bwe basanga oyonsa omwana wa P7 ng'omwana akomyewo ku ssomero mu P7 ayonka bagamba bano famire yagundi etusobedde evubuka lya wali olyaba bwe baliyonsa nti bamanya nti yuabunomo kakati gavumenti ey'emyaka 35 nga n'abakulembeze abagikulembere batuuka okulwala babajjanjabira bweru wa ggwanga gwe wano olabawo abantu bameka be bajjanjabira wano nti nasanze minisita gundi nti ali mulago bamujjanjaba lwaki babajjanjabira wano 35 years government ey'emyaka 35 kati naffe omuntu waba akoze free ogenda ne bamujjanjabira bw'ayagala kubanga nawe oyo osobola okugenda bweru ne bamujjanjaba obukulembeze tebuba bwa individual resources z'eggwanga olina okuzidistributinga equally n'omanya nti minerals oba obugagga bw'omuttaka tubugjeemu tutya ssente eziyamba bannansi olaba n'obuso obutulinaanye bwe bayitanga obuso obwafa edda nga Tanzania kati nabo butuuse mu middle income status so bw'owulira mukunja nga tugamba ebintu bino ebimu okukolebwa tuba tetwogera nti mutima mubi nze sigenda kwesimba okuba president naye twetaaga obwenkanya twalina eggaali y'omukka ssebo gwomanyi eggaali y'omukka kati gyekoma twabaddeyo nga n'abasajja bagamba titwagala tulinye ku ggaali y'omukka ya Uganda tugende twetegereze nature naye nga tubagamba nti eggaali eva wali Nalukolongo neetuuka mu bikajja ewa Meta neewetaawo neekomawo tekyalina wala gyegenda n'obuguudo baabukuulayo dda. Can't you see that? Gwolwaleero bw'otunuulira amalwaliro gaffe wano ng'olwadde mukulu mukunja ne bakusindika oba n'osindika omwana wo nti bakutwala emulago nakoosuubirayo era ojja kusangayo bannabyabufuzi bali eyo beereere kati buli kimu kiri politiko bw'owulira nga twogera tuba tetwogera nti twakyawa gavumenti nze nayogera wano ndi musajja mulimi naye gavumenti yawe etafa ku balimi
kwa balimi bateeka munyo minister bamulanga Kisembe abotondetera amaziga akola mulimu akoze kiki yes ebintu ebimu biyinza okuba tebituukiriza mpayo kale byatuukiriza bibiri byokka agabye ensigo agabye endokwa z'emmwanyi kakati kyetukugamba gavumenti tegaba era ekyo kibinyo gavumenti egabira balwadde nabamulekwa nabakadde anti wuliriza gavumenti bwetuuka okukugabira nti weerwaneko ng'omanye eremeddwa gavumenti ekuteerawo mbeera nimwekolerera ffe tubadde nga tugamba abantu muve ku muze gw'okulindirira okubagabira obulabolabo obwo obubasseeko obutakola mugambe gavumenti tero kati ng'ogenda mu kikuubo nkuwa kyakulabirako oba abasuubuzi baffe mu kibuga omusuubuzi on'omuwaaki mukendeereze ku musolo abe musanyufu nti gavumenti yange enfaako enkendeereza ku musolo mukolera amakubo mukendeereze ku bbeeyi y'amasannyalaze kuba mutugamba amasannyalaze gava wano ti ate mangi nnyo ti ate gye gakoma okuba amangi ate gye gakoma okweyongera mutubonyaabonya ababaka ba paalamenti mwe mukola amateeka nagambe bali ba horrible members of parliament si ffenna kubanga olwaleero anti otwawulira ku mbala zaffe gwe ababaka baliyo bitaano manyiyo bamekeeyo n'olwekyo ssebo omukulu mukunja kati ne tugamba gavumenti erina okufaayo nnyo n'etunuulira omutindo gw'abaana ogw'okusoma buli wotta omutindo gw'abaana ogw'okusoma kubanga gwe ababo batwala mu America batwala Germany eggwanga oba olise these are going to be the engineers doctors of tomorrow gwe nkubuuza obeera wano mu Kampala nakakikubuuza emirundi gwano olabawo ekkubo eddamu mu Kampala gye bayita effeesi ya Uganda mu Kampala olabawo ekkubo eddamu nti wano bw'ovuga sipiidi tosangawo kinnya naye nga buli lunaku olaba bakola olowooza ezo sente ziragawo kati obuzibu buli bumu Kampala gy'ogamba amazzi twazimba ku nsozi amazzi ago gegoonona enguudo ezo naye bali mukola sawa ya Queen yawo bagenda kuyisawo bali mu kuyenga nfuufu watch out nze ndi mu parliament batusindikidde kati ebbanja lye babanja Uganda lya trillions bwe butabalika trillions 5 munya tuyingiddewo ne bwozinoonya ku ground oziraba amalwaliro galabe wamwe yewe gabeera yeddagala gyeriri omusomesa ali bulungi owa poliisi ali bulungi nze nawa proposal yange nga shadow minister w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga nti lwaki gavumenti teyeewola buli wa police station weeri ne babanga bagizimbira nebanga basula bulungi kubanga bwozimbira owa police officer n'abanga ali bulungi tagenda kuba nti awaana lutamaguzi wawula awaana gavumenti eri mu buyinza emabegako eri abasawo tebasasuliranga amazzi n'amasannyalaze naye olwaleero omusawo bw'abajjanjaba omuntu nga yeeraliikirira renti yeeraliikirira sente z'amazzi yeeraliikirira sente z'amasannyalaze n'amayumba abasawo ge baalina gonna baagabatundako ne gagenda so kati eyo challenge gye tusaba tetugisaba pulezidenti yekka naye tugisaba abakulembeze bonna abali mu buyinza nti eyo gye muli ebintu muliraba mutya gw'ogamba tukube mu ngalo olwaleero twabadde mu conference environment y'obutonde bw'ensi naye entobazi zonna bazisaanyizaawo neŋŋamba omukulu omu yabadde akwata ku lw'Emasaka minisita n'annyombesa n'okunyombesa nti muswaziza namugambye olaba ekigenda mu maaso mu Lwera olwera lwonna baluggyemu omusenyu bano bateekawo mukyere bano bakola ki naye abantu tebatusobola kutunawo nti ecosystem ya Lake Victoria edipendinga ku Lwera 90%. So n'olwekyo bw'owulira twogera ffe tetwogera lwakuba nti no twagala gavumenti nti etulabe titugiyisa bubi naye twetaaga service delivery. Olwaleero buli muntu gwe bawa ekifo ky'obukulembeze agamba bugambi nga mwe mutera okwogera mukyala Naaka ne mukulu Mukunja nti ogudde mu bintu nsi ezikulaakulanye bwe bawa minisita ekifo bagamba azze okukulembera naye wano buli minisita gwe bawa bakola n'embaga ewaabwe mbw agudde mu bintu. Nobeera ne minisita ng'ava ku kyalo ekyo naye nga mukyanywa amazzi n'ebisolo nga lwakyasobodde okubayamba abawaayo bunnayikoonto bubiri nga bwe mpulidde mukulu Mukunja ayogerako. Minisita fulu minisita bunnayikoonto bubiri n'abuleeterako n'ab'amawulire. Kati eyo ye service delivery gye twetaaga civil service ebenga etambula. Ffe olwaleero tuli mu parliament twayisiza lino etteeka ly'NSSF naye kano ke kaseera gavumenti we yaligambye nti nowakubadde tetunnaddiza ku bannansi olw'embeera eriwo embi ebyenfuna naye at least baakisesinge ku kasente kaabwe ak'NSSF nga tewataddeewo na conditions nga tewataddeewo na mateeka kubanga amateeka gakolebwa bantu. Lwaki nze bwe nteekayo akasente kange nenkasevinga kanyambe mu biseera ebyokulaba ennaku ate okukakisesinga
nga ate lufuuka lutalo ono najja n'azanya obukodyo bwe nono n'azanya obukodyo bwe bonna ne bakufuulingira at the end of the day n'osigalira mu bbanga era y'ensonga lwaki ffe abamu abagenda mu byalo tubadde nga tusomesa abantu nti obusabbuuni butwale nakana akatwalo ke bakuwa 15,000 ze bakuwa mu biseera by'obululu buno obulabulabo bwe bajja ne bakuzannyirako nti kakati mu biseera by'okulonda tukwagala nnyo tukuwadde akagaali ka kyenvuvu g'okupaka emyaka 5 bw'oliva mu nsi naye nga naawe olaba akagaali ke bakuwadde kali almost disposable golooza lwaki bagaba obupikipiki mu biseera by'okulonda ne batabateerayo ddagala ne batabakolera makubo kubanga tugamba ffe nti newakubadde gavumenti yaffe esobola okuba nga terina ssente zikola makubo ga kolasi ate si tulina bigureeda bye twewola ku ssente empitirivu ennyo Japan byali badde nga bisobola okulima buli kkubo mu kyalo bano abasuubuzi b'emmwanyi abasuubuzi b'akasooli n'abantu abala ne basobola okutambulira mu makubo amalime nga malungi nga si ga kolasi kuba natambulako mu nsi emu bagiyita Namibia Government ya kyesoko kole gamba bwe tuba tetunakuwa chorus at least gana amakubo galina okubanga galimirwa periodically nga tract ogiraba naye olwaleero naleeta proposal yange era nkyagiremeddeko local government zonna zifudde nga kati wolaba wali ewaffe ewakoomu bamuweereza obusente bwenkanawa ne tubagamba nti kakati okusobola okustimulatinga local government ne service delivery tutandike bino wammanga buli ssentebe weero si wana aweebwenga emitwalo 2 buli mwezi amanyenga nti salary ya mitwalo 2 ssentebe w'eggombola aweebwenga emitwalo 5 buli mwezi ssentebe wa district aweebwenga obukadde 15 feno ne bwe tubeera ababaka ba parliament 30 ng'eri local government zitambula kuba local government ze ziri nearer to the people ne kati olaba buli muntu alwana kujja mu parliament n'omubuuza n'atasobola kwogera ku lumbe naye ayagala kubeera MP n'omubuuza ojja kukola ki mu parliament nti batugambye eriyo ddiiru za ssente mbuwoyozaamu ennyumba yo n'ogitunda mu myaka 5 oba okomyewo ng'oguzeemu kalina nga 2 era y'ensonga lwaki mulaba nti bwe musindika abantu abo abali money oriented kubanga politics kwogera bw'osigala oyimiridde awo nga gw'ogamba nti omubaka owaffe mulaba kulumbe mulaba mu kugaba bulabo nga tasobola kuyimirawo singa amaloboozi gonna gayimirira omulundi gumu mu parliament by the way kino mukimanye ffe President Museveni we yalifuze emyaka 10 ne bamuwalulira mu bugaali kubanga ffenna bannansi kye twetaaga kubeera bulungi si bwe kiri ng'ogenda mu malwaliro nga gafunctioninga naye olwaleero bakusindika mu ddwaliro lya gavumenti bwe bamala okukebera ekijjirwako bbiru gwekimanyi nti ne ku mulembe gwa Amini gwe baayitanga embizza abantu basangangayo obuugi obulimu amata nga ne kasukaali k'omulwadde kabeerayo naye olwaleero ne bakusindika emulago bagamba akasemitiko kaakaawo oba eri ewaffe nakase kaakasemitiko kaakaawo kati bannabyafuzi ababulingi nga tugula emifaliso tugiteekayo ng'ogula n'ambulensi oteekako ekipande ekyo donated by Honorable Rutamaguzi mu nnyongera akalulu nga tutambulira mu vicious cycle eyo gwe mwebuuza obugagga bwa Uganda bwonna baani ababulya lwaki abantu abatono ennyo bo babeera obulungi nga bannansi abangi bo bali bubi nga babajjukira kubagabira bukunkumuka mu biseera by'obululu kubanga every Ugandan deserve better oba musirikale njagala kusanga omusirikale nga afande ddala omulaba nga afande n'osanga SSP wa polisi nga yennawe esaati omugongo n'omubuuza ova mu nkambi y'ababuddamu nti tolina byolya ati munnange bw'ona oyogerako bajja kukunyiga oba okugoba mu kifo kyo. Soldiers should be proud, ne teachers should be proud, ne munnamawulire alina kubeera proud, n'omubaka wa parliament alina okubeera proud. Ffenna ne tutambula nga tuli proud mu nsi yaffe baleme okubalimba mukunja nti eno ensi eriko bannyini baayo. Bano be mulaba balina amalala obugombo obubaggulira amakubo mwe mubawo obuyinza. I am a member of parliament mwe bakama bange sinze mukama wammwe era mwe mulina okunsalirawo oba mbeere n'emmotoka ey'obugombo basina naye osanga n'omuntu ali useless mu ggwanga nga bamuwadde obugombe mu kubanga alina attachment kubafuga ajja bwapakuka bwe bayite eno ku mbalaza n'omugamba lwaki temuyita mu makubo ge mwakola ayite eno ku mbalaza eyita abantu mbu obugombe simanyi bumuggulira amakubo. N'olwekyo sebo ffe tetuwala na gavumenti. Nze nakugamba nve waffe nakaseke nagamba abantu bewaffe nze soogera ku kigambo President Museveni kubanga ne Bible egamba alina amaaso alabe. Bw'olaba omwana ow'emyaka 35 ng'akyasaba maama w'ebbeere nti maama bampe ku bbeere nyonkeko gw'omanya nti ono omwana mufu. Ng'omulaba omwana ow'emyaka 35 tasobola kwogera bulaga maama omanya omwana mufu era batandika okugamba oyo kasiru. Ne bw'osanga omukyalo ow'ekyejo ng'aleeze ekitabani kye eky'emyaka 35 tebambye ekyana kyagaana okutambula kijja kutambula. Ffe tukugambirawo nti mugende mu diagonizing mumanye ekizibu kiri luddawa. Kati olwaleero buli kyabugagga kya Uganda kiriko bannyini baakyo abali private.
n'ebyali ebyeggwanga olwaleero bakugamba Coffee Marketing Board yakozesanga abantu milioni zinga 5 nga n'abataasoma balinayo emirimu naawe n'olima eri emmwanyi n'olwaleero tunoonya n'ekyuma kyaffe ekyo tekirabika. Uganda Transport Company yakozesanga abamakanika badereva bano bayingirira ababeerawo bano abakuba tiketi ng'abantu tebabulwa mirimu. Uganda Transoceans Foods and Beverages gwokimanyi nti Uganda yalina kampuni yakolanga emipiira gy'emmotoka Dunlop ng'eri wali Jinja negenda obuuze yalagawa. Olwaleero bwe bakolayo simanyi buno obuntuntu bwe bajingirira ne bakugamba mu Uganda yatandise okukola emmotoka mbu naye kino kibaasi kye yakoze kimu kyalidde obuwumbi 4 kibaasi kimu simanyi babiyitaani ebyo biri awo Makerere tekyaliwo tekyakola bajja wano twali tugenda tekyakola yakolanga emipiira era emipiira ne bagitulaga nkugambye yalinga Jinja fe okimanyi nti Uganda yakolanga enkumbi Killington olwaleero ebikumbikumbi mu bijja China ebyo byenkugamba byaliwo 1960s and 70s twalina wano ennyonyi zaffe nga mpitirivu olwaleero ffe tusubuuza accountability tetuzibuuza mu mutima mubi naye tugamba ekyennyonyi toyogera ekyo kireke ekyennyonyi kubanga tuzirina weziri meka oba batugamba twalina meka nedda nze ntuuze naziggulawo nkulaga n'ekifaananyi kyange ffe twaziggulawo ennyonyi ezo twalina meka ku kisaawe twakugamba twalina meka omagwewo mwalina 2 tezali tetwalinawo ennyonyi n'emu zonna zaali zabulanga akasimu bwe kakubulirako mu takisi zabulanga mpiso nkugambe nze naziggulawo nze seewaayi twagenda ne batuwola obunyonyi bwaffe buno bwe mulaba naye ffe tubuuza ennyonyi ezaaliwo eza Uganda Airlines baamini ze balekabo ku kisaawe zirabawo ku kisaawe zirabawo ate ebinyonyi byetwalabanga ebifuufufu awo ebifuufufu si bye Uganda Airlines si byebyo kakati ffe bwe tuba tutambula olwaleero gwokimanyi nti n'okuvuba ku Lake Victoria olina okuwa omusolo license luli obadde olulinga okwata eddobolo n'oyingira kunogenda mu mazzi naye olwaleero bw'oba tolina license omanyi kati obuzibu bwe twalaba nti ffe bennyini abannansi twetyoboolera ki eddembe lituweebwa nti bw'otandika okuvuba obubi n'obuyamba nedda eyo si byakutyoboola ddembe ekiriwo bannansi abasinga bali mu tulo twagamba bannaffe nti bwe mulizuukuka ne mulaba bye tulaba mugenda kudduka mugaye temuli mu Uganda nga tumaliriza n'olwekyo ssebo abantu baffe kye tusaba ng'abakulembeze ebeera accountability omulimu gw'abakulembeze kulaba nti abantu babeera bulungi teri mukulembeze akuba mu ngalo ng'abantu bwe bali bubi kubeere minisita bweweebuuza lwaki minisita naye alira akuŋŋaanya wali ssente mu biseera by'okulonda n'agaba 15,000 mbadde temubalaba olina kulaga bulazi wali services gwe ng'ali mu gavumenti ali mu kintu n'otagaba 15,000 10,000 n'omusajja omukulu n'avaayo ng'alaba omuwendo gwe 15,000 emyaka 5 ate n'akomawo wali mu palamenti n'atandika okwekangabiza y'ensonga lwaki olaba kati batandise n'okuleeta emitwe gy'abaana ku palamenti omusajja yakanudde amaaso n'asalako omwana omutwe n'agutwala wali ku palamenti oba baba baagalawo ki mu palamenti n'olwekyo ssebo ani akugambye nti agala goloweze yaleese omutwe ogwo mutono mu ggwanga lino nti eyaguleese wa wansi nnyo era kati olwakuga nti omwana yazenago alina ekirobuyinza ako akagologoosi bakatikka ne kaleeta kyekaleeta n'olwekyo nga tumaliza nzikiriza ssebo nebaza abadde batuwuliriza mukulu basajja ekifampa mukulu Yoweri Mulule mukulu Sekite Semuto n'abalamu enandaba muli bangi nnyo naye njagala kwebaza nnyo mukulu Kasoma Sebo ng'oli mu America California webale kubeera ku Radio Beat ne bannayuganda mwenna abalala abawuliriza Radio Beat mwebale kubanga temugivaako era n'ennyongera okubakubira omulanga bannange mugende mukole ekigenda okutuyamba nga bannayuganda kwe kubanga tukola so si kwekubagiza obulabolabo bujja nnyo mbakubiriza nnyo naddala mu biseera bino ebyofuzi nabagamba ssente z'abafere muzirye ekifere naye nga mwebeereramu bwaba kugoba ku ttaka eno yessimu yange naddala ng'oli nakaseke kuba olutalo luzeemu nnyo abakulu bano bayetaaga okutwala ebitundu ebyo byonna ebiri mu katokoliro sebo Honorable Simeo webale mbadde simanyi nti naawe oli ku mukutu Honorable Simeo Nsubuga aŋambye sebo nkutumireko nti akuwuliriza nnyo webale kubanga owuliriza naye lwakuba wagikwatako bwe baba kugoba ku simu baba bakugoba sole ku ttaka
ng'oli jjajja Luwangula Misambwa newe bale kubanga tova ku beat. Weba kugoba kutaka ng'oli we Nakaseke eno yessimu yange eri 0757 nkaga mwenda ana musanvu atano munya 0757 694754 neyanziza nnyo omukisa guno gwe mumpadde buli omu yeekalakasize mu nnimiro enkuba etonnya Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kale.